kyatambula nabo kitundu kya kubiri ekyagataliiko nfuufu. Obweraliikirivu bweyongedde eri abantu ba Beene mu bizinga eby'Essese olw'ebifo ebyobuwangwa okusaanyizibwawo entakera. Mu bifo bino mwe mulina ekibira ekimanyiddwa nga Luggo, Mwemutemwa omuggo Kabaka gwakwasa Katikkiro okumulamulirako Obuganda ogumanyiddwa nga Ddamula. Ekibira Luggo omutemebwa omuggo ogwa Ddamula Kabaka gwakwasa Katikkiro okumulamulirako Obuganda kisangibwa ku kyalo Buswa mu ggombolola ya Mumyuka mu ssaza ly'Essese ku kizinga Buggala. Ebyembi abantu ekibira kino bakitemamu emiti ne bookya ebyokera awatali akuba ku mukono era nga kisigadde kasaka. Kitegerekese nti ekibira kino kitudde ku ttaka lya bwannannyini lya Mutaka Stephen Sserumagga. Kino kiwadde enkizo y'amaanyi abantu okukisensera kubanga ekitundu ku kyo kyasooka kulimwako binazi. Kya nnaku nti ekibira kino tulaba nga kisaanyizibwawo ate nga ddala kya buwangwa mu Buganda ate era nga kimanyiddwa nti Mwemutemwa omuti Ddamula. Oluzzi olw'ebyobuwangwa omunaazibwa omuggo Ddamula nga gumaze okutemebwa nalwo tusanze lwakalira. Omu ku batuuze Nabiri mu Gladys agamba nti kya buswavu kulaba nga ebifo ebyobuwangwa mu Ssese bisaanawo omuli n'ekibira kino. Omutaka nannyini kyo gwe kikwatako bandibadde bakolagana n'emmengo nezzaawo ekitiibwa ky'ekibira kino yo nga emukwatiddeko. Nabirimu agamba nti singa ekibira kino kiba kiddiziddwawo era ne kikuumibwa bulungi nabo bajja kwenogera ku nsimbi. Kya bulambuzi kubanga abalambuzi bangi tubalaba buli kiseera bajja ne bakyetooloola ne balambula naye kyannaku kubanga kisaanyiziddwawo. Tutuukiridde omwami wa Ssaabasajja atwala essaza ly'Essese ow'ekitiibwa Augustine Kasirye ng'aliko byalambuludde ku kibira kino. Ekyennaku tetukikuumye bulungi. Kinnafu omutaka nasooka nakutulako ekitundu ne bakisimba ekinazi. Ate bwe bivudde okwogwa ate ne bigenda wala kyate ne mubaamu abantu abakitemyemu emiti. Agamba nti omuggo Ddamula agutema alungamizibwa mpewo zokka. Awo mu mbuga ye wewakolebwa emikolo egifuula omuti ogwo Ddamula. Kwe bagamba nti beetegekera okujjukira Amatikkira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogwasatu ng'essira bagenda kulisa kwongera okukuuma ebifo nga bino eby'ennono. Kiba kyabulaga ogendwa okusanyuka ng'ate gy'ovudde ebifo ebyobuwangwa lwese bukola ki mu byolona. So ebimu ku biterekeddwa okukola nga tujjukira Amatikkira ga bbaffe Ssaabasajja Kabaka kwe kwongera okukuuma ebifo ebyo okutiribiri. Samuel Nkuba yakusakidde eggulu erino ku Bukedde TV.